Labi wange kulikayo mukuumulamu okwo kwetubaddemu nnezo ensonga ndowooza z'owulidde era ozitegedde beerako ku programu ku 3ABN obeere ng'oyongera okuyiga ebintu bingi. Tuli mu programu Bayibuli Egamba Ki, gwe omulabi wange omupya yaakatweyungako essaawa zino. Programu eno ebeerawo buli lwa Friday akawungeezi okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 2 olw'akawungeezi. Ate era neddibwamu buli Wednesday emisana ku ssaawa 9. So kasita obeera ng'otumiisinze ku Friday akawungeezi sabbiiti ng'erumye actually. Then osobola okuddamu n'otukwata ku 3ABN ssaawa 9 ku Wednesday. Naye era naawe bw'obanga otusubiddwa ku YouTube tetubulayo gwe kasita oteekamu ekigambo Avento Productions n'oteekamu ekigambo Bayibuli Egamba Ki. Ojja kulaba programs zaffe zonna okuva gye zaatandikira okutuuka wano tutuuse. So tukwanirizaako webale kutweyungako omulundi guno naye ate katusabe naawe nti obeerewo mulabi waffe wa Lulango tusobole okweyongera mu maaso nga tuyigira wamu naawe. Amusumba we tukomye omulabi waffe eyabuuziza ekibuuzo kiri nga yeebuuza nti omuntu bwe tuba tetukkiriziganyizza mu nzikiriza tusobola okukwatagana. Kino nkiddiramu oyo abadde yakatweyungako. Naye we tukomye Musumba nga tulabye nti si kirungi kubanga ekizikiza n'omusana tebisobola kutabagana. Era wabaawo olutalo. Okuggyako nga kizikiza kyokka obanga musana gwokka. Yes. Naye kati wali we tukomye nga twagala tuyambe mukwano gwange. Nga yakugamba yatuuka dda mu mbeera nga tekikyasobola kudda mabega. Ali mu bufumbo tebali mu kukkiriza kwekumo. Naye ate nga obufumbo tukimanyi nti it's not reversible. Obubeeramu paka okufa lwekola ki lwekulibaawukanya. Kati oyo tumusalidde magezi ki okubeera mu bufumbo bwe afune emirembe actually kubanga kyensinza okutya kwe kubeera nti no God does not bless such a marriage. Kati akola atya to sanctify marriage. Kaakati ayina obuvunaanyizibwa bunene bw'aba yeeyambazza. Buli kintu kyonna ky'okkiriza okukola oteekateekanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo kubanga gwe aba akyetisse. Buli kintu kyonna ky'osalawo okukola kigenda n'omulimu. Omuntu akkiriza n'ayingira mu bufumbo n'omuntu oyo atali wanzikiriza ye aba yeetisse obuvunaanyizibwa obukubisaamu emirundi 2 bwe yandibadde yeetikka singa yakikola kino kyengenda omugamba nga tannaba kugendayo. Olw'okuba nti omusana gutabagana na musana obuvunaanyizibwa bwe obusooka bw'abanga anaalega ku ssanyu eryaddala mu maka ne Katonda okubeera ng'ebigambo biri bye tusomye tebiba ate kukkakasa nti ne munne afuuka omusana. That is his or her first responsibility. Bw'atakola mulimu ogwo kuyamba ne munne kufuuka musana basobole okutabagana. Obuzibu wakati w'ekizikiza n'omusana bo tebugenda kukoma. N'ebiva mu kizikiza nabyo ateekwa okubiregako buli lunaku. Era obufumbo gye bugenda buwangaala ate ekizikiza olw'okuba tugambye nti kirina amaanyi kubanga kyekiri wansi kyekisika amaka gye gakoma okuwangaala n'obuzibu obwo gye bukoma okweyongera okuba obungi. That is the problem. Wano we musisinkanira nga mukyali bato kirabikanga eddiini etalina nnyo nsonga. Kasita ffenna tuli bavubuka n'abafumbiro na mu ddiini nabo babonaabona ebigambo ebito byanguwa okunyumya nga mutandika kubanga era ne laavu eyo lyeba nnyingi n'obwegendereza mwegendereza n'ekizikiza kya kibisse yeesibyeko ttooki. Olw'okuba yeesibyeko ttooki n'olyokolaba omusana. Nze nja kukkiriza osabe tatera omutawaana nze ne baganda bange bonna era baasomera mu masomero gammwe. Okiraba zikulujja neiba waffe ebbona bwe twakulira neiba waffe yennyini yakeeranga ku makya n'agenda mu kanisa yammwe n'alyoka yeefunaafuna obuntu bwe yeekuusakuusa ku ddiini yammwe. Kati musajja era mulungi n'okuyomba tayomba musajja mutegeevu n'omwe n'alyoka addira empisa zonna embi n'azikweka n'afaanana ng'omusana mutere mutabagane. Bwe mumala okutabagana
kati enzikiza n'etandika okudda mu full swing as the home lasts. Kubanga ekintu ekimu bw'ekisapuresa Yes. nga by the way Yes. ani yali akyogera yagamba nti no you can't pretend for long. Ekituufu. Ogamba osobola okubikabikako wano naye si bbanga lyonna. ebbala limala ne livaayo. Mugenda okumaliriza. Ne tulaba Maureen omutuufu. Kati mugenda okumaliriza. Mwaka gumu, 2, 3 n'otuuka mu discovery stage ey'obufumbo. You get to discover it was not good at all. It was not good at all. By the time you make 10 years, ng'ekizikiza kati kiri zigizigi. Nga tokyalina kyakusalawo. Ng'osigaza kubeerawo, nkomerero yeetuuke. But what do we advise these people? Obanga wayingira ekintu ekyo, katandika omulimu gwe weewa. Teri yagukuwa. Okukakasa nti omuntu oyo afuuka omusana. Musabire, mubuulire, musomere Bayibuli, mulinaanye ekkanisa, muyita gy'akyali, twalayo abasumba bamutuuka. Kola kyonna ekiri mu busobozi bwo n'ekitali okakasa nti afuuka musana. But as long as tannaba kufuuka musana, you are sitting on a time bomb. That marriage has issues. That is ekyo musaba kyokka akole. Wabula simugamba kuvaayo. I don't advise. I don't advise. I don't advise that. Babanga yayingirayo simugamba kuvaayo. Wabula kye mugamba kati alwane bwezi zingirire gye yayingira afuleyo kitangaala. Ebbanga lyanamala nga tannatuuka ku buwanguzi bw'ekyo, ebbanga lyagenda omala nga ali mu kizibu ekyo. However, tavaayo. I don't advise that. Okay. Kati musumba tukoncludingire mu ngeri y'okumanya nti omuntu akola atya. Kati gena magezi gemba. Ababiri bayinza okutambulamu nga tebatabaganye. Mpa amagezi abaana abawala n'abalenzi. Abalaba programu eno. Nti omuntu atali wanzikirizayo, totawana kumufuula bbaawo, totawana kumufuula mukazi wo. Noonya omuntu wenzikirizayo. Kigenda kukuyamba nnyo okusobola okubeera n'amaka agalina progress ne future, agali peaceful. Naye eri Isirayiri ey'omwoyo, mmwe mbategeeza, tekikoma bukomi ku ekyo. Naye ne Katonda akirinamu omukono. Era omuntu yenna agezaako okukikola, Bayibuli erabudde ku biki Katonda byakola eri omuntu afaanana bw'atyo. Sayikolako nnyo, munoonye abantu b'enzikiriza yammwe, musobole okutabaganira awamu, muzimbe obufumbo bunaawangula. Toyanziza musombo kyombyawumbya bulungi. Gamba omuntu bw'anaaba anaafuna emirembe, bw'oba mu adventi, noonya mu adventi munno. Bw'oba noonya mu katoliki. Kituufu. Bw'oba mu Anglikani, noonya mu mwambale sapule yammwe. Bw'oba musoddokisi yetu n'abamalayo. Mogero Lulatini. Naye mwenna muteekwa okuba nga mulina okukkiriza kumu. Kuba tugambye biri bisatu omuntu. Okukkiriza kwe, faith and belief. Yes. Ne tugamba background, social background, enkula n'enkuzibwa gye yakuzibwamu, n'ekyokusatu environment. Bikwetoolodde n'abantu abakwemfuza. Kuba byonna tugamba power of influence. Gye bikufuula kikyoli. And lastly, your personal choice. Your personal choice. Kubanga yo ne mu lusukwadde Mukama yagitulekera. Naye nkusaba Mukama akusaasire nanga nsaasire tukole choices zisaanidde. Naddala kuba yatugamba kubanga mulya, kubanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna mukikole ng'okuweesa Katonda ekitiibwa. N'obufumbo bwali omwo nabwo kabubeere obuweesa Mukama ekitiibwa. Tweyanza ne musumba tweyanzenge okizzeemu bulungi ekibuuzo ekyo. Twafunye ekibuuzo ekirala musumba. Ayesiga yatubuuza ekibuuza ng'agamba nti please pastor help me explain John 20 ansooke munoonye Yokaana 2 agambye Yokaana 2 essuula ya olunyiriri lwa 21-23 20 to 23 agambye atya wano
agamba bw'ati ku 21 to 23. Awo Yesu n'abagamba nate nti emirembe gibe mu mmwe nga kitange bwe yantuma nze nange bwe ntyo bwe mbasindika mmwe. Bwe yamala okwogera ekyo n'akola atya? n'abasiza omukka n'abagamba nti mutoole omwoyo omutukuvu. Be munajjangako ebibi bonna bagibweko, be munaasibiranga ebibi byonna basibirwa. Naye Thomas omu ku 12 n'akola atya? eyayitibwanga Didumo teyali nabo Yesu bwe yajja. Twabadde tukoma ku 23 ndowooza. Kati n'agamba Yokaana 20:23 n'agamba please help me explain that because my friend is mistaken that Jesus gives us authority to forgive sin. So kati awo ayagala atumuyambe ye mukwano gwe alowooza nti no Yesu yakuwa obuyinza obusonyiwa. Ayesiga yeebale. Kyenjagala okumujjukiza kiri kimu nti okusonyiwa ebibi tekukolebwa baana b'abantu lwa nsonga emu, kubanga ffenna tuli mu kizibu ekifaanana. Teri ngeri yonna muntu gy'ayinza kusonyiwa munne bibi ate bye yazza eri Katonda. Oba obuyinza ne authority Katonda yabwesigaliza okusonyiwa omwonoonyi, era singa kyali kisoboka twandibadde twesonyiwa ne twetereeza. Mukama n'agenda okutusanga ffe twetereeza dda twesonyiwa. Naye olunyiriri lwasomye olwogera ku bibi si bye bigambo ebisooka Yesu byayogera nga bifaanana bwe bityo. Somako mu Matayo sura 16 ole 19 tukwasaganye ebigambo ebyo byombi. 16 19 agamba atya? 16 19 agambye nti ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibibwa mu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisumulula ku nsi kirisumululwa mu ggulu. Kati ebigambo ebyo bifaanaganye. Ky'olisiba ku nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, ky'olisumulula ku nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. At the same time wali mu Yokaana n'agamba nti oyo yenna gwe munaasonyiwanga ebibi byabwe nga bimuggyibwako mu ggulu, ne gwe mutaasonyiwe nga tebimuggyibwako. Ebigambo ebyo Yesu asinziira ku ky'okubyogera. Era obuyinza ekkanisa ebujjawa, kubanga nayogera na kkanisa, obuyinza ekkanisa ye gy'alesse ku nsi ebujjawa obuggulira abantu emiryango gy'eggulu n'okugiggala. Obuyinza ekkanisa ebujjawa obusiba abantu ku nsi n'okubasumulula. Obuyinza ekkanisa ebujjawa obuleetera abantu okusonyiyibwa ebibi n'obutasonyiwa. That is the question. Obuyinza obwo ebujja mu kigambo kye bayita enjiri. Kati awo tutandise okuyingira mu context ey'ebigambo ebyo Yesu byayogera. Okuyita kasooka essomo lunyiriri bikkula Matayo 28. Matayo 28 osoma olwa 19. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mukola mutya? nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, otyo nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Yesu yatuma ekkanisa ye gy'alese ku nsi egende ebuulire enjiri mu nsi yonna. Mu pakeji eyo eyitibwa enjiri mwe muli bino.
mu njiri mwe muli okuggula emiryango gy'eggulu. Teri wa kuyingirayo paka ng'agitegedde. Era buli agigaana kubanga enjiri ye Kristo Yesu. Mu Yokaana 14:6 agamba nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Ekitegeeza enjiri Kristo gye yalekera ekkanisa, enjiri eyo yeetuggulirawo enzigi z'eggulu. Kati kiri eri kkanisa, oyo yenna gw'enaabuulira enjiri n'agyaniriza bamaze omuggulirawo omulyango. Musomba kyogere ddala bo. Oyo yenna anaabuulira Kristo. Ekigambo ekituufu. Oyo yenna anaabuulira Kristo. Abantu ne bamukkiriza. Bamaze ebyo bisumuluzo biwedde. Ogw'omulyango gw'eggulu gugguddwa. Oyo yenna anaabuulirwa Kristo n'amugaana. Yesu agamba ekibuga ekyo mukifulumemu n'ebigere byammwe mukunkumule enfuufu, kubanga abo bamaze okusalira omusango. Awo obeera ekibi ng'okisiirinze. Kati awo ekkanisa eba emaze okukusiba. Mu njiri mwe muli okuggulawo, mwe muli okuggalawo. Ekyo Katonda ebwo obuyinza Katonda yabulekera kkanisa n'etuula nabo eya Kristo. Kati yeggulawo. Bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Kiri kye tulabye mu Matayo 28. Yes. Twala Kristo omutwalire ensi. Ensi. Bw'emala okumufuna. Ebatizibwe. Eyigirizibwe ebya Kristo. N'ebyateeka okukola. Kyava agamba nti amukkiriza tegumusinga. Ye lwaki tugamba kyava n'agamba soma Makko nawo tusomewo. Makko 16. 16. Agamba ku 15 ne 16 agamba ati. Awo tiwasoma. Agamba ati. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Atakola ki? Naye atakkiriza omusango guli musinga. Kati mu njiri Kristo mwe yaweera ekkanisa obuyinza okusumulula eggulu awamu n'okulisiba. Mu njiri Kristo mwe yaweera ekkanisa obuyinza okuggalawo oluggi lw'eggulu oba okuluggula. At the same time mu njiri Kristo mwe yaweera ekkanisa obuyinza obw'ebibi by'abantu okusonyiyibwa oba obutasonyiyibwa. Kwegamaze musomba bwe nkola ekitundu kyange ne mbulirawo oluganda nze mba naaziddwako omusango gw'obutabuulira. Naye oli mba muwadde omukisa gw'omukkiriza Kristo. Yes. Ye bw'agaana aba yeesalidde. Eitha ggulirwe oba ggalirwe. Kyovulaba nti abaliyo beegendereze tozannyanga na kkanisa. Ekkanisa esobola okuggulawo oluggi lw'eggulu oba okuluggala. Naye ndabyemu ne personal choice. Ekikola etya? Ekikola mu ngeri yakutwalira Yesu. Kati ky'osalawo ku byombi kyekidetermining ekkanisa ekuwadde ki. Amukkiriza alirokoka. Atamukkiriza gumaze okumusinga kubanga agaanye omwana oyo omu yekka eyazaalibwa obwa Katonda. Kati abantu abali ayo bonna it still remains their personal choice. When the church comes to you with the gospel, you have to make a choice, and whichever choice you make, it has got a consequence. Kali n'okusonyiwa kw'ebibi kubadde kimanyi okusonyiwa kw'ebibi kuli mu Yesu Kristo. Abikula ebbaluwa ya Yokaana. Isooka Sulemu olw'omwenda. Sulemu olw'omwenda agamba atya? Esooka. Sulemu olw'omwenda agambye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Lugatte na luno Bakolosaayi 1. Colossians. Njagala ozigatte 2. Abakolosaayi. Essula 1. Emu. Osoma olunyiriri olw'e 12 ne 13. 12.
nga mwebaza kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatuukirivu otyo eyatulokola obuyinza obw'ekizikiza otyo n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. Mwe tukola tutya? Mwe tubeerera n'okununulwa kyeki? Kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Mu bwakabaka bw'omwana we Yesu Kristo mwe tubeerera n'okununulibwa kwe kusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Okusonyiyibwa kw'ensi yonna kuli mu Yesu Kristo. Kati Yesu Kristo eyo enjiri ekkanisa gyetwala. Kyava agambye bwe mulisonyiwa ebibi biri musonyiyibwa mu ggulu. What does he mean? Nti bwe mutwala enjiri eri ensi buterevu without any discussion mujja kumujiwa the forgiveness. Whoever accepts Jesus is forgiven. Yenna akkiriza enjiri ya Yesu gye tutwala amaze okusonyiyibwa. Yenna amugaana akyalina ebibi era agenda kuzikirira. Kati obuyinza obwo Yesu bwe yatuwa n'assa omwoyo gwe Holy Spirit bwe yamala okuguba wanabagamba kati I have given you authority. Bwe musiba ng'eggulu lisiba, bwe musumulula ng'eggulu lisumulula, bwe musonyiwa ng'eggulu lisonyiwa, bwe batasonyiwa nga n'eggulu terisonyiwa. Ate naffe kalike yatugamba naawe sonyiwa personally ng'omuntu sonyiwa nga nawe wasonyiwa. Yes, that was the third phase of the question. Nti nga tumaze okulaba nti ekkanisa eweereddwa obuyinza okutwala enjiri eri abantu nga mu njiri mwe muli okusonyiyibwa, okugulibwa oluggi, okusumululwa n'ebirala. Ababigaana basibwa, ababikkiriza basumululwa, basonyiyibwa, bagulibwa oluggi. Kati omwe tubeerera n'obuyinza, so si ffe kutambula nga Ssebaggala ti Maureen nkusonyiye katolo n'eggulu nalyo ne lisangula ebibi. Ekyo nedda. Kuba kirabika wabadde ne concern yawo. Wabadde ne concern. Ekyokubiri singa obuyinza bwali bwawe bwekkanisa nga obusomeddwa wano, then buli mukristaayo yenna yandibadde akikola. Kasita otandiko kiwaaka abamu nti musumba Ssebaggala, kasita kitandika okuba nti musumba Ssebaggala yasonyiwa ebibi gwe tonnatuuka kusonyiwa. Kati kiba kivudde mu context eno nga kize mu context ya ddiini n'enzikiriza nga bwe yazimbibwa. Bwe tukitwala literally nti abakkiriza bonna abawo obuyinza okusonyiwa ebibi bisonyiyibwe mu ggulu, then buli muntu agenda asonyiwe munne gwasanze mu kkubo. Naye bw'okiteeka mu design nti ate kati gwe tosonyiwa olina kugenda wooli, kati awo kiba kifudde. Kati olina olunyuuno luba telukyawagira ekyo kikolebwa, kubanga obuyinza buwadde bakristaayo bonna. Kati obuyinza bwaba butuwadde ffenna obw'okusonyiwa ebibi n'eggulu lisonyiwe, then buli muntu yenna waali alina obuyinza obulumba abayaga awo nga batudde n'abagamba mbasonyiye ebibi n'eggulu neribasonyiwa. Naye kyembakubiriza temugenda nga mutambula ku luguudo nga muga gwe ffe twawebwa obuyinza okusonyiwa ebibi janguwa nkusonyiye. Ky'olina okukolera omuntu kyekino muwe Yesu. Bw'osanga omuntu ng'atemula banne tomugamba nti ebibyo bisonyiyiddwa obulimba. Muwe Kristo. Bw'onaamuwa Kristo olwo kati omaze omumukiza okusalawo. Bw'agaana asibiddwa, bw'akkiriza asonyiyiddwa. Ekyo Bayibuli yo kyegamba. In other words, we are not moving around the world forgiving people's sins. We are moving around the world to preach Jesus, in whom they receive forgiveness of their sins. That is the meaning of the verse. Era kyatutuma okukola. However, si ekyo kyokka, naffe tulina okusonyiwa bannange. Okusonyiwa abatukoze obubi is our obligation. Tekiriiko kusalawo. Weebale. Tekiriiko kusalawo nti oba kitundu ku bulamu bw'omukristaayo okusonyiwa amusobezza. Era bw'atakikola naye aba yeggalidde. Butereevu. Kati tukubiriza n'abali eyo bannaye bakifuula ekitundu kubo. Basebo ne bannyabo tubakubiriza
newankubadde nga tulina genda tubuulire Kristo ensi esonyiibwe ebibi byayo tugijjeko ebyo manyi oba oyagala ensi okugijjako ekibi esonyiibwe tojegamba nti mbasonyiye gitwalira Yesu ate mbasonyiye takola gwani asonyiwa gitwalire Yesu muyo basonyiibwe. However, we advise them to please musonyiwe bannamwe abasonyiwa. Manyi okusonyiwa si kintu kyangu liba ddala lya Bwakatonda kubanga waliwo ekintu omuntu kyakukola nikikaluba n'ebimu tetusobola kubyerabira. Physical nature, human nature tells me bwe bankuba oluyi njagala ndeete kikonde kubanga for sure oluyi luyinza okuba nga terujja kuwa kyenjagala ofuna obulumi obusingako ku bwange otegere kyekitegeeza okulumya munno. So kati in forgiveness kuba ye bwatugamba bwe bakuba ettama erimu teekawo eddala teekayo n'eddala. That is kati ate it takes somebody who is very humble. That is almost not human. Kubanga ye Kristo kye yakola si kyabuntu. Twetaaga eddala ery'Obwakatonda okutuuka ku ssa erifaanako bwe lityo. Nevertheless Mukama ayogera naffe ng'atugamba ebigambo bino nti please forgive others as I have also forgiven you. Nga nange bwe nabasonyiwa namwe mugende musonyiwa abaki abalala. So mu bufunze mu kibuuzo kino tugamba nti newankubadde nga kituufu mu Kristo mwe muli okusonyibwa kw'ebibi, mwe muli okusibibwa kw'abantu, mwe muli n'okusumululwa kwabwe mu Yesu Kristo, but we are saying let us also learn to forgive others, because if we forgive them, the very way we forgive other people is the very way God forgives us. Katonda tatusonyiwa kubanga tusonyiye. Katonda atusonyiwanga bwe tusonyiwa. Wow. Oh my goodness. Yes. That is powerful. Ogamba nti osobola nawe okwesumulula gwe kenyini. It begins with nawe soka wete kuva mu busibe omulala. Yes. Kubanga naye yakusonyiwa. Changezeho na wano omusumba ekirala. Nti forgiveness is given to those who are undeserving. Atagwanidde yaweebwa ki? Kituufu. Ekyo kusonyiyibwa. So kati tolinda muntu kugamba nti ajja kwetondere golowooze nti no okola okusonyiwa. So ndowooza era nga kitwalamu Obwakatonda musumba nga bw'ogambye nti omuntu kwetowaza n'okufuna omutima ogugamba nti kino kankimire mu linnya lya Mukama waffe n'owooluganda n'omusabira bulungi asobole okukyuka okuva mu mbeera. Obuvunaanyizibwa waffe bwe tulina okukola. Mpozi n'ekyakyenjizeewo nti kugamba we don't sin against man. We don't sin against human nature. Of course, we sin against God. Naye bwe tumala okusininga against God, we hurt others. We hurt others. Kubanga kuba kyenkoze musumba Ssebaggala ne kimulumya mba nnyonoonye Katonda. Ekituufu. Era Yusufu bw'agamba. So kati nze bwe ngende ewa musumba Ssebaggala okumwetondera nsooka kwenenyeza Katonda. Nenyenye ekibi kyange nkoze bubi. Then neetondera musumba Ssebaggala nti nsaba kunsonyiwa olwa kino kyenkoze. Awo nno wabaddeyo essomo ddene nnyo musumba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'ebigambo ebyo. Naawe mukwano gwange yaweereza ekibuuzo ekyo weebale. Actually n'ekyasoose mwebale mutukoze bulungi kuba nsuubira tuggyeemu ebyokuyiga ebizitowa ebisobola okutuyamba in a day-to-day Christian living. Kubanga ensonga y'obulamu Katonda bw'aba yagamba nti nno omuntu nti omuntu tasobola kubaawo yekka. Tasobola kuba mulamu na mmere yokka. Tasobola kuba mulamu na mmere yokka. Ate naga si kirungi omuntu okubeera omu. Ate nnyo omu kubanga ate bwe tumala okutabagana ate era tumala ne twekosa. Programu eno erina engeri gyekwataganye twatandikidde mu bufumbo ne tumalira mu kusonyiwa. So kaakati bwe tuba tutandikidde eri mu bufumbo bwe tunayingira mu bufumbo tujja kufunayo ebinyiiza. Naye ate bwe tutuuka ne mu kusonyiwa atuyigiriza ebigambo ebikulu nti kitugwanira okusonyiwa abalala naye kyetusembyeyo musumba tugambye tuwe ensi Kristo n'ensi eneefuna okusonyiyibwa.